oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Jako akawuwo. Jako akawuwo. Kanyambaka bwenako olw'okusatu awulejja kakaawo. Olunaku olwaleero tutambudde era nga tuli Kira ku munisipali gye tusinkanidde amyuka mmeeya w'ekitundu kino. Nze Nsubuga Godfrey nga okusooka nalondebwa nga kansala akiikirira omuluka guno ogw'Ekira. Ate bwe natuuka wano mukama wange n'asiima nampa kubeera omumyuka we. Mmeeya okusoma kwaffe kwatambula kutya abamu ebyokusoma ebyenjigiriza ensangi zetwabitwala nga kikulu. Kakati nze nasomako ng'era abantu abalala. Natandikira awaffe eyo Buwaate Primary School engende Wampeewo gye nakolera P7 Wampeewo Primary School nenjoyininga Wampeewo Ntake Senior Secondary nayo eri awo era ku Gayaza Road nengenda Caltech Academy gye namalira Senior 6 nengenda Nakawa Business School. Kansala oyogedde ku Kimisolo abantu bangi balina business naye tebamanyi ngeri ki gye balina kuwa misolo ezo. Nteekateeka ki gwe nga omumyuka wa mmeeya mu kitundu kino aliko n'obuvunaanyizibwa obwekuusaawo? Buli muntu alina loolo ye gy'azannya. Waliwo omuli w'omusolo alina okuguwa n'aba ku receiving bali ba tekiniko naffe abateekawo ebyo bye tulina okukola ffenna tulina okuba nga tutambulira wamu. Namwe olina abakulembeze abakufaananako obuvunaanyizibwa nti mu divisions nyingi mu Kampala zi5 era mulimu abatuula mu ntebe nga gy'otuulamu. Oba babubaka ki? Obubaka bwempa oyogedde Kampala ne Wakiso njawulo ntono. Oba otunde wa Kampala ali wakati mu Wakiso kitegeeza Kampala kitundu kya Wakiso nakuba nti kiyetongodde. Kati essaawa eno oba oliwo Kampala kati olina waliwo ensonga etugatteemu enkulu ye Kasasiro. Kwetesa nti Kasasiro abonyabonya ab'e Kampala era yabonyabonya ne wano Ekireka. Tulina okutuulako awamu wadde bali b'e Kampala ffe tuli b'e Wakiso ne tulaba kifo ki kye tugula obeera mu mukono. Bw'ongamba nti Kasasiro bw'aba afuuse ekizibu kitegeeza ekizibu ekyo kitandikira ew'omuntu akuŋŋaanya Kasasiro oyo nga gwe omukulembezeewe tonnaba kumutuukako. Omutuuzeewo omuwa bubaka ki? Tulaba ne Kasasiro wabe basobola omuyiwa mu lusuku ate n'abakolera kye baagala. Naye kikulu ennyo kulaba nti wooli wabeera obatuba bwa buyonjo. Ekizibu ekikulu ennyo kubeera nti buli muntu akola obuvunaanyizibwa bwe. Oyo nno yabadde omubaka olunaku olwaleero nga ye mumyuka wa mmeeya owa munisipali y'Ekira Nsubuga Godfrey. Tubakumire kujja kakaawo tukyagenda maaso badde Sarah Nandawula.